Omulambo gwa Nkuba Kyeyo famire ye eguzize era nga babalagidde bamuziike e Dubai. Twogera ku mwana muwala Bridget eyafiira e Dubai. Ono nno yafa nga atwalibwa mu ddwaliro. Tugenda kuba tubawa akatambi k'omu ku ba family members ba Bridget owulire obukyayi enkwe eziri mu b'eŋŋanda. Owulire engeri ab'eŋŋanda gye batulowoolezaamu. Era ggwe akyayina okwesiga ab'eŋŋanda obanga okyabayinamu obwesigwe obanga ggwe olowooza we bali balowooza ku ggwe bwe banaatuuka ekiseera nga tebakyakufunamu bye bino ebijja okuddirira. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku kadenga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi. Nabagamba tuteekayo content omulungi ow'okuyigiriza, ow'okukola emikwano, ow'okweddaabulula. Jangu obeere nga otwegattako. Tuli ku mikutu emirala nga Facebook, TikTok n'emikutu emirala gyonna gwe gy'omanyi gye tukozesa kwe tuli, jangu obeere ng'otugoberera. Tugenda balaga ku katambi ak'omu ku baffamire ya Bridget eyavudde mu bulamu bw'ensi. Okawulirize wabula ogenda kumanya ab'eŋŋanda be baani. Babi kyenkana ki oba balungi kyenkana ki? Katugendeko mu katambi. Mu mawulire ge tulinawo ono omuwala gwe bayita Martha Bridget nga yafiira Dubai wiiki singa emu emabega, munnange famire yegaanye okulisiivinga omulambo. Senga we agamba mbu yamala ku kyeyo emyaka 4 naye ssente zonna yaziryanga na boyfriend we, talina 11 kye yaweerezaako be yaleka e Uganda. So n'olw'ensonga eyo senga we agambye omulambo baguziike e Dubai. Wulira Wanejja badde bankubira nga bayomba tumanyi ku buli omu agamba kisebo ki Masa mumuleke bamuziike eyo nze namuvuddeko dobuletingira abantu beyo bona n'ababulooki nze teri agenda kunfuna ku simu yange bona n'ababulooki nze era wendaba enamba eriko plus siinayo wanga alina ezo namba ziriko plus n'ababulooki nze bonna Masa bamuziike eyo nja mukyerako eno ekitambiro kya mmisa kuba naye talina nnyo eno gye yaleseeyo. Oyo nno abadde mu katambi ayogera y'omu ku b'eŋŋanda z'omugenzi we twogerera era y'omu ku baffamire b'omugenzi Martha Bridget. Bw'atyo bwe yayogedde oluvannyuma lw'omugamba oba lw'omutegeeza okufa kwa muwala we kubanga abeera muwala we. Bridget oba omugenzi Bridget waba ayita oyo Senga kitegeeza muganda wa taata wa Bridget. Ekijjayo amakulu nti senga aba taata era aba maama era aba muzaala wa mwana muwala omugenzi Bridget gwe twogerako. Naye senga ye olwalaba nti Bridget alinnya ennyonyi yali amanyi nti ebirooto bye bigenda kutereera olw'ensonga Bridget ssente ajja kubanga azikola bwaziwa senga. Era senga we yalaba Bridget ng'alinnya ennyonyi n'alowooza nti atagenda kuddamu kaaba nnaku kubanga Bridget yalinnya ennyonyi. Era senga yali abeera eyo asabirira buli kyataafuna mu myaka gye agenda kukifuna nga Bridget yakimutuusizzaako. Abo ab'eŋŋanda obawulira obategeera bulungi. Naye senga mishoni ye we yalemerera oba Bridget oba omugenzi Bridget n'atakola ekyo senga kyabadde asuubira kubanga amuwa omusimbi kubanga amufukirira obuuma oba peesa oba ssente z'akoze ku kyeyo senga yanyiiga bunyiizi. Era katugambe alabika n'okukolima abadde akolima sinakindi abadde nga n'okuloga aloga olw'ensonga Bridget abadde tamuwa ssente. Be ab'eŋŋanda abalina bye batwagalako nga bw'oba toyina ebyo bye bakwagalako oba tokyali wa Luganda. Mutandike okugezesa abantu bammwe naddala ab'eŋŋanda bamaama bataata baganda bammwe mikwano gyammwe mubagezese abantu be muyina mu bulamu bwammwe. Bw'obanga obadde omuwa tandika obutaddamu muwa ojja kulaba nga n'emboozi ekendeera. Bw'aba abadde maama twalayo emyaka 2 nga tomuwaayo ku ssukaali naye ng'akimanyi nti okola bw'atakwogerera bigambo bw'atakolimira manya oyo maama wa ddala. Bw'okaabanga ennaku n'akuzza ku kibegaabega kye n'atandika okugamba mwana wange buli kimu kijja kuba bulungi gumamanya oyo ye maama. Naye
bw'obeeranga n'abantu bwe batyo n'olekerawo balabirira ne batandika okwogerera ebigambo ne batandika okukolimira manya balabe bo kuva mu ntandikwa, gezesaako ku taata wo, ogezese obwesigwa bwabwe gy'oli, gezesaako ku mikisa gyo gye bali, omutereseeko ssente ne wegiba $5,000, olabe anaagitereka bbanga ki, ozikozesa anaazikusaba. Bw'amala ozikozesa zimusabe omugambe taata ano gyendi siina ssente nsaba ozindikire ku ssente owulire ebigambo by'anaggamba. Ebigambo by'anaggamba bw'onoomanya ow'oluganda lwo y'ani. Abasinga batwagala olw'okuba tuli bulungi, naye tebatwagala nti olw'okuba emitima gyabwe gitwagala. Abamu batwagala nga batwagala tusemberera basobole okutukola ebyo ebikyamu. Kati gwe buli nkuba kyeyo gy'oli zibuka amaaso. Senga wa Bridget omulidde muganda wa taata we, si mugwira. Muganda wa taata we bava mu famire emu omusaayi gwe gumu. Yewe bamugambye ku by'omulambo bw'atyo bwe yayogedde mu muziike yeeno. Mu muziike yeeyo temumuleeta eno. Tayagala na kumanya oba afudde oba tafudde, n'agamba ssente z'abadde akola abadde ng'aziya na musajja. Gy'oli Bridget yali agenze mukolerera. Gwe wenna atamanyi mugenzi Bridget kati kutereyoko ku katambike omulabeko ate era tujje. Oyo gwolabye mu katambi ye mugenzi Bridget gwe twogerako essaawa zino. Ffe kye tulina okugamba tusaba kimu Mukama amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako omwana omuwala oyo. Nze nabagamba mumanyi kinnuma nnyo okeera ku makya ne mpulira nti waliwo omuntu afiiridde ku kyeyo. Nze kinnuma era kimpisiza ddala bubi kubanga nzijjukiramu era n'emberawo ne ndowooza batya omuntu oyo gy'aba yakeera ku makya n'agenda n'alumba kikampani kimutwala agenda akole. Era ekisinga okunnuma kwe kuba nti atuuyanye naye n'atalya ku ntuuyo ze. Ekyo kinnuma nnyo. Era kyovula buli wempulira nti nkuba kyeyo afudde nze n'ennyamira n'entandika n'okutya. Oba nammwe kibatuukako eyo? Naye ate nga nkimanyi muli bangi ababeera mu mbeera nze gye ndimu. Olyadde ng'abamu temugenda kuvaayo kola ki kwogera. Naye nga ye omugenzi tumusabira Katonda amusonyiwe, atukubagiza ab'eŋŋanda n'emikwano gya Bridget abamwagala nteekako ne balaba be nga ssenga. Wabula ate nga naawe akyali ku kyeyo akatambi kano kayigemu nnyo, yigirira mu mbeera ya Bridget ojja kudda otwebaze. Ate era nga twagala okumanya olowooza ki ku katambi kano ke tukoze olunaku olwaleero. Ky'olowooza kiwandiike mu comment section. Imbagala nnyo.